Kale mikwano gyange mwenna abagobera nyaffe buyikwe ngenda kubebaza enteekateeka zaffe okuziraba mu bitundu ebinjawulo gye muwangaalira. Erinnya nze Omwana Soda. Saaza kakati woolaba nyimiridde mu masaŋŋanzira ag'ekibuga ekimanyikiddwa nga kisangibwa mu Buiko South Constituency. Kugenda nnyumyamu na waliwo akantu ke ndabye wano eno ne ngamba sijja kayitako nga situuseewo okwo. Abaana balina engeri gye baatindiramu akantu wano mu butuufu. Waliwo ne soda. Anko ki ekiriwo? Oli otya? Ndi bulungi. Amanya? Amanya bampita Mutange Ismail Salongo. Nga ni mutuuze w'essiwa n'eno. Mu district yaffe Buyikwe South Constituency. Olwatuuka mbeeraawo nga mpulira nga omanyi nti omutima gulimu ekina struggle oba struggle. Olimu olwa struggle. Nengamba ye lwaki president wange namukolera ki okumwebaza kubanga tubuusa. Mu kutubuusa abamu ne tutegeera abalala tebategeera. Eri abataategeera. Mu Buyikwe muno. Ne mu si muneeno. Ne mu si wonna okutwaliza wamu Lugala neyo nezigundi ziparishes endala. Bw'opimamu abategeera n'abataategeera baliwo abasinga obungi. Abasinga bagenze babuuka lwakuba nti era tekisobola bulamu ku mbaga tekubula musiyufu. Kano kaki? Eyo nze nagituuma podium ku lwange. Kubanga nagituuma podium kubanga wetulabira kale kekalinga akasengejja kaffe wetulabira ani anaayitamu ani ataayitemu era boolabo betulinamu abalinamu obumulumulu abatatuukiridde betulaba be bataliiwo wano. Buli ali kuno ku podium agenda ayitamu. Nze ku lwange wakiri okufiirawo batekoyitamu. Ati ono wamugjawo mwana gwe okola akantu lunagye wakiraba n'okikopa. Ati oyo naliko ne bakoligi bange Kampala eyo. Waliwo abaali ku Aluwapa ku mini price. Waliyo abaali Mukono awo. Okusingira ddala ku mini price kuba najjanga ebintu ebimu mbigula n'enzija eno. Nengamba president bamumanyi. Actually abasinga bamumanyi naye abakadde bewaffe mu kyalo abamu tebamulabangako tebamumanyi. Nengamba ye lwaki sikola kino. Nange nengamba kanve mu kibuga nsooke nzire Esakala ndabike nga ntambuza omukulembeze n'enjiri ya struggle ey'enkyukakyuka. So kati byebyo byolaba mu baana zino wazijjawo zino eziriko bwe ezo baana. Waliwo omusajja baali bamuyita Kakooza so yeesimbyewo baku bwa kansala awo gundi ekirekaawo Namugongo ndowooza parish ali awo bwatyo. Sajja oyo twakugula namukko nga musaba posta alemedde posta. Musaba posta alemedde posta nenjibbawo lwampaka. Wabanzibe Najibba kubanga nze kyenjagala nali nkola ki? Okimanyi. Nali nkimanyi. Ate nga nte kutambuza omukulembeze ensi yonna wakire manye kutandikira ddala ku kyalo gyenva paka waggulu. Kati ate ono oyo bamuyita Peter Kesempango Kyaze. Ye talina kaadi. Talina kaadi kituufu. Naye obuzibu obuliwo nze obaako kulaba okwange kaadi eyo yali tesaana kuba na muntu agirina kubanga babanga bagoberera ground. Nze ndaba ono asinga oli ground. Si bwagazi nti gwe wagira. Nze ku mutima kwali naye ate ne kulwa kaadi ne ku ground kwali. Ground ono bane bofuna abantu nga bameka basobola okugamba ono kuba oli tebamumanyi. So nensalawo ate n'ono byatukoledde bingi bye tutabala. Bingi bye tutabala. So tekiba kibikola ki kubijjo ne batule kizindaalo sente zizo. Sente ezo olusi tukwatira wamu naye era amajo ezisinga zibazange. 24/7 anti kati president masanyalaze walika nabi masanyalaze pitake wano masanyalaze tunaone kansala waffe wano mizindalo mbakanga mu kubanga sinabeerawo nga nsirika nga bawuliza music yekka weba njiri ya struggle weba njiri ya nkyukakyuka nino bayisaamu eggaali bonna olusi mba ntambuddeko eyo mu kyalo bwentyo ntera oyisaamu eggaali nembategeeza ebiba biriwo kati nga bwe tulina nti president alina okukyalako wano mu Buyikwe era nino bayisaamu tomanya ababa bayitaayita we bati
asobola okungwako wano nga nabyenjogera n'amanya ekituufu date oba n'amanya nti gundi yeesimbyewo ku kino ngenda nsoma bwe ntyo line up mbapangira line up. So kino nakikola lwakwagala teri ansasula aliwulira nga kimusikiriza alikola ki osanga balidda ne basiima naye twakikola kuviira ddala mulundi guli omukulu bamwogere oba muleke oba muyita Dokita Abayiga Lulume maali bawagizi be nali muwagizi we era ndowooza ekiseera ekyo wali tewali asobola kusinziira ku mutima gwange nze nali muwagala n'okusinga abalala naye ensobi zaagwawo ndowooza abantu nga bwe bamanyi bagenda bamuyisayisaamu awo ebigambo nayogera nebogera kino nebogera kiri kati nga bamanyi nti omuntu oluusi taba na mizi ekifo ky'obuuzi oyo ani akikoze ye yadda kulinga agamba abo bajja na mbuyaga konze tuba twajja na mbuyaga ku luno katujje n'ekikunta yona tuleeze kwani kanabye ekikunta kanabye zenga kikunta agenda kukunta bonna kakica baali bonna bonto beno kyogera kubanga omuntu atakola amakulu nange simuwa amakulu. Kakati tebakusumbwamu ab'ebyokwerinda ne parties endala okuteeka ekintu kino mu tawuni y'Essi? Ab'ebyokwerinda bo mbadde sinnabafuna mbadde sinnakola kisibayita nti oba bajje bantataganye naye baba we bali nga bawulira kino nabo kibakwatako batya kubanga kino kikwata ku ggwanga lyonna okutandikira ku bo nkimanyi tebasobola kugamba nti tuveeyo twekalakaase olw'okuba omusaala gwe bafuna mutono naye kino ono bw'abanga atudde ku ntebe waggulu eyo asobola okukola ki asobola okubongeza omusaala kubanga yagamba kakadde atandikirwako so gwe obayamba bafune nabo kakadde kaabwe nkalwanirira bakole ki bakafune mu bufuzi bakwegatteko baneegatteko tukwasaganyize soda wani wamukulembeze olonywako tekina buzibu kaso omukubira saluuti n'asiima ng'onywa soda ndabyawo nekino kyekigali ekyo kigali sisobola kuvaano nga nange siwaddeeyo kigali sobola butawaayo kigali nga ntuuseko mu kiggwa kirungi toyanza ogase tofaaliyaffe buyugwa naye simanyi mpaddaani mpadde ono edda kati bona oba owadde ono naye oba omuwadde noono oba omuwadde bankubadde nti kino kitwawulamuko katono ebisigadde tukwatagana kubanga endowooza si ya independent nga bw'omulabaawo endowooza ya struggle eno kutandikira ku ambulera ye muli kyalowooza naye olw'okuba nti sijja kukayisaawo okukwerinda sijja kukayisaawo abakulu nzije tunyumyemuko twebongebongeko tekirina buzibu kambuze ku bakulu kyekiriwo amanyago manya genze manja kasimu owangalira wano wenyirisi embeera etambuleta mu byobufuzi waneeno byobufuzi tuli ku ekyo kituufu muli ku kituutu kineeno mwena kye muwangalira Kyagulanyi Sentamu Kanabijime Kitake awe tusibidde weewaawo kambuzeeko no maki ekiriwo anko ali bulungi agamba fujjo lingi lyazo sina fujjo jajja jangu osooka oweeyo ekigali waneeno kigali ate kyamukoze aveemu balode ndi mukozi aveemu batavaamu kana gwe buuliriza olw'okunoonyereza bigenda musumba tabirina buzibu ffe tuli bulungi akalulu kayimidde kate waneeno akaani kubona k'oyagala obuuza kuviira dda ku puleziddo ya LC5 woman MP esebo direct MP ne ba councillors ekyo tekiriko kubuuza ewaffe Robert Kyagulanyi Sentamu kiriko kubuuza tugenda waddako Kanabijima osisukawo ate abala woman MP oyo nkyalina okwetegereza sijja kulimba okusinga ate LC5 LC5 waswa George eyo yesiriko kubuuza direct councillor Peter Kenchi gwe mbadde nkyayimiridde ate omuwala ye sinaba kwekenneenya kubanga bonna balinako oluganda sinaba kusala waani mutuufu gwe nkolaki kati gwe mulimbya kika kati ne bwentema anko kyekiriwo ng'oli mukkaka oli musumba oli mulokole ndi mukatoliki oli mukatoliki bagamba ki ndi bulungi amanyago amanya nze Bwete Martin Junior ono tuliwa ono tuli si yesebo ki ekigenda mu maaso awo eyo podium eriko omukulu Kanabijime nga ye MP wange gwentegeera
LC5 ne ku mukulu waswa George ekyaba kyale ekyo ndimu akabuukabuuka ku LC5 omusajja kansala kyali ku mukulu Peter K. Awo yimide bangamba mwakole fujjo ku Honorable Lume Bayiga nga mulina ebijambiya mwagala mukuba omukulu yali yagala tuyisaamu eggaali naye nga mulina ddiiru ey'okumukuba omukulu yatulumbagana atya yava eri mulaaleeye ate najja wano atuggyeko ebyaffe engeri omukulembeze gye yatugamba nti buli omwakola eggaali twali tukoze eggaali yaffe babanoonya ne wanajja mpozi nga lese bujulizi kuba abantu twali bangi naye yali alina eggaali ye kuba ne batwalako ne ku byaffe mpozi nga anaalibwa anko kiki oli ku WhatsApp oli okwana bakadaama towummula neno bode like yakadaama uli otya bulungi amanya atakudde olubuto ntakuza Isaac gwe ntakuzi Isaac era gwe atakudde olubuto bambita na Eze kitegeeza ki oyaba musambi wa Arsenal oli wa Arsenal sina tabu yonna njagala nnyo ku mutima owulira otya nga VJ Junior agamba bukakyere tetumulinako buzibu mwete muli bukakyere tetuli bukakyere naga manyumba saasidde totusaasira tuli ku form akatundu kagamba katundu kalungi ani atwaza kusaawa zino kanabijime aliko kati yavuga yesebo ate kaba umane mpi akusikategeera bulungi mukategeera stage ya wano tumanyi besindyewo sikategeera bulungi aina flaga ya NUP Honorable Farida Nabatanzi oyo simumanyi sijja kumuwa kyamazima sijja kumuwa nze oli wa Diana awo mbuseewo ate LC5 chairperson nawo nkyabuusabuusa nabitegeera bulungi Councillor LC5 omwami tulina wano Peter K naye abugo Kamala ate nga si alina kaadi tugenda kumuwa wasi alina tugenda kumuwa awo mugenda kumayuka ate oli gwe bwaji wa kaadi talina muno nyumba talina nyumba nkubulya muno aiza no yagamba omanye uwe tobuuza nze siriwe ewe simanyiwo yagamba nga ewe simanyiwo omanyiwo n'akaaba nti mumuboola alina ne stage gye yateekako amabaati nze we simanyiwo eri wansi gali eri wansi sebe byana ebigamba bulugenda kuddiza amabaati ate tulina buzibu ate omukyala kansula nabe tobitegeera bulungi gwosinga tegeera kanaabi Peter tulina wano Musazi Robinson Musazi Robinson kansala kakulu nnyako era ekyamani wa boda boda eno ali tudda mu bongeko taliiwo wano agenze kubyanza aliwo ndowooza bisenze nteme ejira okwasaganya taata kyekiriwo bagamba bati babadde babi wembadde eringa owoggana kati okkakkali kiti asiwoganye erinnya Mwanje Swaiba omuwagizi wa Kanaabi kibadde kyetaagisa kayimiridde katya wano Kanaabi yali waggulu ate Dr. Lume Bayiga tabume simumanyi kuba oyo ye tomumanyi simutegeera engeri gyasekerera ennyo abantu tomanyi dokita simumanyi ani incumbent alimu ndowooza oba ye Semwenge Lume Michael ndowooza aha president Kyagulanyi Ssentamu sivaawo omane mpi simumanyi LC5 district Waswa George wesiva direct councillor Peter K woman councillor mali sinabafuna mutemu bamanyi tetubamanyi tubawulira buulize eyo lwaki mwakwata emiggo ne mwagala okuba honorable tewali yakwata ku miggo kwagala kumukuba naye yasiiwuka empisa ate nga omuntu wasiiwuka empisa naye kiragisa n'osiiwukamu ku mpisa so yasiiwuka ne muleta yabitwalawo ebintu byaffe babitwalawo oyo ezimu baazikuulamu ne bagenda nazo netumwenenya kale omukulu abanoonya asoma bana mumunoonya kuba ffe atunoonya ndooza tumuddize obululu agende mu paalamenti ayinza bakyatunoonyeza naye nze sina kyemwagaza taata oli otya ndi bulungi wenga oli mukkakkamu ze mbeera zange amannya go taata omanye nalina okkakkana Waswa Joas kati gwe nga bw'otunuulira anene engeri ebintu gye bitambulamu ekigambo kyo kiyinza okuba kyasimba akalulu kayimiridde katya mu community wa akalulu kayimiridde bulungi kuba omubaka waffe era yali waggulu mubaka wa Muyana Kanaabi Jimmy ate ekyawumane mupyawo tuliwa nze ndi ku Diana nga nze oyogedde kati ng'omusezi agulesiyana lwaki Diana mwagala nga we neeyagala omwagala nga muntu
ate kyapaso ne Yusufayo Waswa George yagambye ali ku Diana ng'omuntu si bwe kiri ate president waggulu Kyagulanyi combination yo mateka Kyagulanyi omusindikire Diana nze oli gwe njagala owa Museveni ali ludda atwogere muuko ali ludda wa taata jatunyumya muuko mama wa Molyoja amanyago amanyanze amen nguli muwanvu nyaga ku nsi enze bwentyo kuva buto bwange mbuwama naye ebiryo bimanyiko biri ebiriwa byonna ebyo ebiri awo ffe tuwagira mujomba waffe mujomba ya mwami Kanaabigimu ye mujomba waffe yamanyi ebyaffe byonna ebituluma wa ku district batema musikati byonna yabimanyi oyo ye mujomba waffe era bwe manjagala inspectation esebo Kanaabigimu yekka lwaki Kanaabigimu akoze bingi bambi ate tulabyeko ngaffe abesi tulabyeko ate sibesi bokka ne mu byalo abakadde bagamba omwana Kanaabiyaani ne tubagamba naye mugume Kanaabigimu mugenda kumulaba mwana muto era wosanga omuvubuka kugamba mulungi atali mu mbalabe olabye mulonda nga temulina kupoteera nedda tulonda busobozi ate umane mupi alenza okulonda okwange nja kuwa Diana oyo kamuteekewo kubanga ndi wa mukazi wa Nuupu nnyo naye kamuteekewo kaawo lwaki nga ne Nuupu olinawo omuntu tomutegeera kanteekewo Diana ate waggulu ali president ate chairman Rositiri nandibadde awo nga njagala naye kanonde mumpungu ate ono aliwo yenna kibuuka awumule abakulu tubadde tetujja kubatta naye ogamba omuntu ono engeri gyalimu olugero olumu nga luli Kenya ng'ate olulala luli London katuwa ono kaki akagamba akasembayo kogamba bannabuyikwe n'abesi bonna okutwalizamu bonna n'abesi bakunga bannange tuwagire omwana Kanaabigimu siina mulala yenna era ne mukadde yange yennyini Kanaabigimu ne mukadde omugamba Kanaabigimu buli omu Kanaabigimu era nze mbakunga bonna omwana Kanaabigimu tumuwa akalulu kale bakama bange tubadde mu tawuni ya Yesi nga tunyumyamu n'abatuuze gali ludda wataata jangu kiŋŋambe nga sinnasiibula jangu wanziruseeko dda nga nkunoonya bagambye gwe mujomba waaku wamanya ebiri mu sikaala aliwo ayagambye ndize mujomba weera obujulizi nti oli mpanga ate lwaki kalasoka okolire okutovaako ate baba bakkiriza nkole ki baagala kuputulu otabuka alengede putulu ono mpanga po buta omaleka putulu kyekigenda mu maaso wano genda mu maaso wano tuli basajja bawagizi ba Kanaabi ne Kyagulanyi tuwulira olulimi olwo abo abaami waabo tufiirawo ate omukyalo ono aliwa mani emupi oyo akyatwesamba kimwena temubitegeera akyatwesamba tunamutegeera bulungi atwesamba ffe tubeera wano Kanaabi atusanga wano n'atubongako Kyagulanyi ye tetumanyi gyayagala gyakola gyagenda atusanga ku ssimu kuno ffe tumanya nti ekyokola akimanyi naye omukyalo ono ebyaddala akyaganda oba mulimu oguseke ng'ate omumubikamu oguseke ife ffe ekyokusabiriza twakivaako bino byonna byetukola guno omuzindalo sente zaffe babooda tukaka tugule omuzindalo gwaffe gubeerewo tube nga tukolerako ebyaffe ffe buli kisanja eno embeera bweti ebaawo luli yaliko ani luli eno embeera yaliko mwami Kibuuka kana Lulume naye abo bonna mwayera Lulume ye twamwera kitwagala kumanya kuba oyo tukoze bulungi atatukoze bulungi akiise alwanidde amataka abantu b'ekigaya bali ku mirembe tebalina mirembe gye baliko ife yayimirira awo n'atusuubiza ababoda tumala okwangula akaffe kye paka leero akyanyenya mugumiikirize emyaka 15 oba oyagala Museveni aveeko tomwagala afuze nnyo gwonoona ki yakakaseemu ekisanja ekiwedde yatugamba mutebyerabirayo kikati naye kyerabira twamuzayo n'akinoona ne kimulemerayo atukole ki awumule atuveeko n'abana abaana nabo basoma lwaki mwamukolako effujjo
ye tukolako Ego ku abantu abakulu ebiti. Bwana lebokana biyajja nayogerera wali yewe yajja evali nagamba mugende wali abali abakozi befujja ani abakoze fujja Mpufuze yabasosonya. Yatusoosonya. Komwe. Ate wosoosonyanga mujjawo oba okisuubira. Mubali waliwo yabawa ssente ne mutegeka emiggo ne mutegeka amajambiya. Ani. Simanyi nenze era vidiyo gyagiraba. Omukulembeze yenna woba onoonya akaluluko tononoza wenkola embaga ne sikuyita nawe n'ogenda okwanjula tokyamakunda ga mukazi w'okwoyanjulula okuba saakuyise. Bazze ne banyabo tubadde mu kabuga k'essi mukkirize tukome wano naye akantu kano kannyumidde nnyo okusinziira ku setup abaana bano gye baakola. Kati mwe banna struggles mbadde ekyokukola musobola obbanoonyaako ani omugumu awe enamba y'essimu. Ani omugumu ajagiwe naye togiwa bakyala tofaayo kasoba nga wetaaga ekintu nga kino 52337 bagikubako saawa kinaki nze siina budde mpozi ku saawa 6 gwekiro mba mpumuddemu manyi oba ogenze tabaala nti tulisi nedda ssebo abantu beewange nina obaako ku kitiibwamu bw'obudde oli agambye obeera mu kisododo yono mukama wange basebo ne banyabo tubaagala nnyo mweyongere okugoberera nnyaffe Buyukwe oyinza n'okukola nga lunaku lumu tuze mu katawuniko nga naye tunyumizaamu kulookulaakulanya ekitundu kyaffe eky'Obuyukwe kyeyalinga layikinga babayi.